Ng'embeera mu ggwanga lya South Africa tennaba kummisa nakabululu naddala abagwira abawangaira mu ggwanga lino anti abasoba mu 183 be baakakwatibwa ate abakunukiriza mu 10 be baakattibwa mu kiyiwa musaayi ekigenda mu maaso mu ggwanga lino. Bannansi b'eggwanga lya South Africa olukongoolo balusonga mu bagwira be bagamba nti babatwalidde emirimu nabo bennyini gye basobola okwekolera era nga banna South Africa bangi abatalina mirimu. Kino nno kikosezza amawanga mangi era mu mawanga agamu gwago agakoseddwa ennyo kwe kuli erya Nigeria, Algeria n'Amala. Newankubadde nga kino kiri mu ggwanga erya South Africa naye kiridde ne kituuka ne mawanga amalala ng'eggwanga erya Nigeria agamu ku makampuni agalina amakanda okuva mu ggwanga erya South Africa gasaanyiziddwawo okuli kampuni ya MTN n'amakampuni amalala. Eggwanga erya Zambia lyasazizaamu omupiira gwalyo ogw'omukwano gwe libadde ligendozanya n'eggwanga erya South Africa olw'ensonga eva mu ggwanga erya South Africa. Newankubadde nga kino kibwe kiti abakulembeze ab'enjawulo bavudde ne babaako amagezi ge bawa okusinziira ku mumyuka w'omukulembeze w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Jacob Oulanya agamba nti abakulembeze mu ggwanga erya South Africa basaanidde okukola ekisoboka okulaba nga bakomya obusosoze naddala obw'amawanga. Ono agamba nti okusenguka kw'abantu okuva mu kitundu ekimu okugenda mu kitundu ekirala kyaliwo okuva mu myaka egyayita era nga n'amawanga ga Africa mangi agalina kye gaakola okulaba nga bukomeza mu ggwanga erya South Africa naye ku kigenda maaso mu ggwanga lino okubeera nga abagwira batulugunyizibwa kityoboola eddembe ly'obuntu. And government should come together. Our own people have been affected as Ugandans. Several citizens of other countries have been affected. So the discussions, and our government should get interested in these discussions so that we find a lasting solution on how we handle people who move in search of opportunities and so on and so forth. Because if they continue like this, they will excite other people who would never had a problem with this situation also start acting accordingly. Mu ngeri emu omukago ogutaba abakulembeze b'enzikiriza n'amadiini ku ssemazinga wa Africa ogwa African Council of Religious Leaders nabo bavuddeyo nga bayita mu ssentebe waabwe era MUFTI wa Uganda SHABAN MUBAJJE nabasaba abakulembeze b'eggwanga ne South Africa nga bwe basaanidde okubaako kye bakola okulaba nga obutabanguko bukomezebwa. South Africa obusosoze obwo nabwo bufuuse bulwadde bwetaaga kaakati abakulembeze ba South Africa okulabika nti bakwata abantu baabwe okubatendeka okubategeeza nti obusosoze tekifuuka nsonga. Naye ffe tugamba nti okutuluguja olw'okubanga oli wa ggwanga gundi kintu kikyamu era ekyo nga African Council of Religious Leaders buli we tulaba nti bannaddiini bannaffe batuyise oba twagala okubasinkana tugenda ne batuyitira bekikwatako netwogera kye bali. Takomyoko alina amagezi gawadde abagwira abawangalira mu ggwanga lino. Bennyini abantu baffe abagendayo ebiseera ebimu abantu abatera okukola emize emibi ate baddukira mu bifo ebyo ne bagenda babulira mu bantu ne bakola emize emikyamu. Ffe tugamba nti bw'obeera ng'oli ku ggwanga weeyise bulungi obeere nga gwe ambasada w'eggwanga eryo naye so si kubeera nti ate gwe oyonoona ekifaananyi ky'eggwanga nti Abannayuganda oba be babbi ate oba bagundi kubanga oyinza okusanga nga abamu bagenda kubba bantu nga bagenda bakola busawo buno bw'Ekiganda naye nga babba bantu. Kakati ekyo bw'ogenda n'okikola bali ne banyiiga gw'oba oleetedde ekizibu. Ono era ategeezezza nga enjawukana mu mawanga bwetaasaanidde kulya myoyo gy'abannansi. Kati lwaki ovictimizinga omuntu olw'okubeera nga Munnayuganda oba muki oba Musoga oba Mugwere oba Mukyoli ekyo ddala kireetera omuntu okumutta ddala kikye? Is it his or her own making? Newankubadde nga bino biri bwe biti naye ekiddako eri bannansi abawerako tekinnaba kumanyibwa anti abamu amawanga agatali gamu gatandise okuyitayo bannansi baako okudda okwaboobwe ate abalala abakoseddwa bannansi batandise okusaanyaawo ebintu by'eggwanga erya South Africa. Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.